President Yoweri Museveni atemye evvuuniko okuzimba ekkoolo lya seminti mu disitulikiti ey'e Moroto. There you go, Your Excellency. Ekkoolo ligenda kusimbibwa kampuni ya West International Holdings Limited emu ku kampuni ya West China Cement Limited. Ye President Mbaka bw'ategeeza nti gavumenti esuubira okufuna obukadde bwa $900 okuva mu factory eno nga zino zisinganiza ziva mu mwanya obudde buno. I want to thank the West International Holdings again, because as you heard, when their operations are fully developed, they will be earning about $900 million. Ategeeza nti bannayuganda abasukka mu 100 bagenda okufuna emirimu mu bitundu bya Karamoja olw'ekkoolo lino, n'asaba abakalamoja okubeera abakozi okwekulaakulanya nga bakozesa omukisa guno. These factories which will make clinker will save Uganda $380 million of imported clinker, and the factories will create jobs. The government will benefit by taxes, but I want every Karamojong to also benefit in other ways. Ategeeza nti amakolero nga lino n'amalala gaakweyongera olw'emirembe egiri mu ggwanga. Ategeeza nti agenda kukkiriza muntu yenna agitabula. Many actors are beginning to know about Uganda as an investment destination. Therefore, anarchists and troublemakers should not play around. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.